Okay, abalabi baffe abalungi abali ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda, njagala kubanga mbaanirizaako olunaku olwaleero. Mwebale kubanga mutulaba ku bugazi bw'ensi eno gye musinzira okubanga mutulaba olwo nno ne mulyoka mubanga mubaako ebintu bye mukwasaganya. Nsanyuse nnyo okubanga tuzzeemu ate ne tulabagana tetuliziganya bane. Mwebale abakomentinga ate era mwebale abasubscribinga bambi ku mukutu guno eno. Mutukoze obulungi obutayogerekeka. Buli w'osubscribinga ffe oba otwongera amaanyi n'obuvumu okubanga twongera okubanga tukutuusaako obulungi bwennyini obutayogerekeka. Omulabi waffe omulungi gwali waliwo kye njagala okubanga njogerako mu nsonga zino ez'okulima era nga njaga tunira nnyo ekirime ekya kasooli mu kaseera kaneno oba mu biseera bye tulina okubanga tweteekerateekeramu. Eriyo abantu amu nga we bagenda okulima oba we bagenda okubanga basimba kasooli balimawo, naye ate eriyo abantu abamu we bagenda okubanga basimba kasooli nga bagenda fuuyira obufuyizi. Nina ekintu kye ndogamba abantu nti mu biseera nga bino eby'omusana oba mu biseera nga byakasana tekyandibadde kirungi n'ofuuyira omuddo. Kyandibadde kyangu nnyo ebintu biri bye wandikoze, wandibadde osaawa oba n'oba nga olima. Okufuuyira kuno kutera nnyo okwagalibwa mu biseera nga bya nkuba omuddo awo. Ne wano w'ofuuyira mu biseera by'omusana omuddo tegenda kubanga gujja kkala naye tekijja kuwangawo kyandikwadde ng'enkuba eri kutonnya mu mbeera efaana bwetyo. Kale n'olw'ensonga eyo okusaawa nga weetegekera okubanga ogenda kusimba kintu kirungi nnyo. Eriyo abantu abamu ng'ate tulinda nkuba kumala kutonnya tulyoke tweteeketeeke tulyoke tukole ate supiidi tulyoke omuntu akolere ku puleesha abeere nga kwegamba ebintu nga naye mwennyini olaba nga puleesha yennyini aga ebintu binkutte kusibira mu nnimiro na kusula kumpi mu kwagala na kusula mu malimiro. Wano mu kaseera ak'emisana sizoni tulina sizoni ez'enjawulo bw'olina okubanga weeteekerateekera okubanga osobola okubanga katugeze olaba mu background oli eno nkulaga kasooli. Kasooli ono nga w'oli okubanga omulaba bw'obanga ogenda okusimba sizoni ejja kasooli omanyi kati ebintu ennaku zino byakuliisa. Kasooli ono weeteeketeeke wabanga otuusa akaseera akagenda okubanga omugjawo osobola okubanga kati omusaawako ebyawaggulu ng'eruyange ebisasirusaasiru ye n'omuleka ng'akyagenda maaso. Si kirungi kukungula kasooli ng'akyali muto. Yeebo obuwunga bw'osanga nga kawunga tekakwata, akawunga bwe bakagula oba kagoya kaba kabisi kwegana naye waba kasooli ng'omunudde nga akyali mubisi oyo kasooli yamera nga wa kyenvu ye kasooli alwalalwala. Kati nze nkuwa amagezi kati ng'ono ogula mu bakagulawundi gwe ndi kulaga osobola okubanga omusaawako ebisooli n'oba nga osobola okubanga weeteekateeka mu mbeera efaananako bwetyo. Kati gwe omulabi waffe omulungi ebirala bintu by'olina okubanga okola nga bw'ova okulaba bw'oli okulaba bw'omala okubanga osaawa oba osobola okuyisaamu katugeze ng'ebbuma mu mbeera efaana bwetyo omala okimaliriza ekyo ng'omaze okubanga okikola ekiba kisobola okubanga kikola. Ne mu birime ebirala bwotyo kiba kirungi okubanga weeteekateeka okubanga osobola okubanga weeteekateeka. Okweteekateeka kikulu nnyo. Bw'oba teweeteeseteese bino bigenda kukuleka ebisoni jatuuka naye nga amazima okaba bukaabi ng'ate era olaaja na bulaajanyi ng'owejjusa n'okwejjusa noga kale singa nali ntandise singa nali mbadde nkikozeeko. Abantu amu eyo yekitukuba nti abamu bannaffe bagenda okubanga bayingira mu katale amangu ng'ate ffe oluusi tetuloozezza ku nsonga za kubanga tulooza ku ssente. Oluusi ne tutuuka ate nga tutuukidde mu kiduuka. Kankuwa example y'abalimi ng'ab'ennyaanya nti mu kasana omulimi w'ennyaanya we yandisimbidde ennyaanya. Era mu kasana omuntu we yandibadde asimbira ennyaanya naye ffe tulina enkuba etonnya esizoni ffenna matovu abalala bonna naawe wali okunda tulaningalinda musana enkuba eryoka etonnya olyoka osimbe. Kati kasooli ono n'abagenda omusimba mu musana guno omusimba mu kaseera ak'omusana nga olaga nga mu kisonyi osobola okuba nga omusimba oba ogenda kubanga ofuna akatale akalungi mu bintu by'otalina kusuula mu mwaka gwonna. Ebintu by'otalina kusuula kiri ebimu by'otasasuula tosuula kubanga osimba kasooli mu mbeera efaanana bwe tosuula kintu kya kusimba kasooli. Kasooli ekebere paati ate obanga osimba kasooli nkukubiriza tudde ku bigimusa bino ebiri oganiki. Kozesa ebigimusa byaffe bino eno kalimbo w'enkoko obusa obw'embizi abasiraamu tusonyiweko. Obusa obw'embizi bukola mangu ne kalimbo w'enkoko. Kati obusa bw'ente n'embuzi obwo obulwawo okwo tobola ntera nnyo okubiriza nti bw'obanga osimba ogenda simba kasooli oba ogenda simba ebitu ekyanguwa kozesa ebintu ebyanguya amangu okukuza ekintu.
kati weteeseteese otya weteeketeeke sizoni egenda okutuukako nga teringa empya amu egenda tutuukako ebeere mpya olwo nno olyoka olabe nga ate tukaaba ate tulajana ate ebintu biganye ate enkuba empitiddeko okubeera ennyingi n'olw'ensonga eyo banga weteekateeka kasooli oba olina ekisaawe banga weteekateeka musaaweko ebintu waggulu muleke yasigane akala gwe kozesa wano wansi olongosewo sizoni ejja oyisa mbuyisa layini oba ogasima kasooli oba kubanga ogenda simba bijanjalo kisinze ng'ejja ogenda okubanga weteekateeka kyo tekikulemesa kubanga osigala weteekateeka tomujjaawo kunula bintu bibisi bitanaba kutuuka nedda muleke akale bulungi alyoka atuuke kawunga alyoka atuuke ku nsiga ennungi kati ono kasooli nga omulaba mbakagula wano sizoni eno wabanga akaze oba sizoni eno gy'omusimbiddeko tomusimba ne waba akaze bulungi nga sizoni etuuse enkuba etonnye nedda linda sizoni eddako eyo gy'oba osobola okubanga omusimba aba asootuka oba tosobola nsigo era nkukubiriza nti oba omuliisiza ono kasooli ng'omuliisiza wansi asobola okuwa ekisinga subscribinga ku mukutu guno ate era olayikinge bw'okola ekyo ogenda kuba otwongera amaanyi tubaagala nnyo mwenna abalabi baffe ffe kyotukola kino amagezi tugakutuusizaawo ate osobola okujjamu inbox n'oba ng'oyogera naffe n'okomentinga ffe ne tuba nga osobola okuba nga tukuddamu mbaagala nnyo bannange bye bye.